Ebigambo bingi ebiseera ebisinga byendowooza ng'oboolyawo singa tubigattawo mu bikyusa obulamu bwaffe. Buli muntu alina amusitula okukyusa obulamu bwe. Kyokka si buli muntu nti agenda kufuna omukisa okulaba oyo agenda okumusitula okukyusa obulamu bwe. Wakati nga tolaba muntu akusitula kukyusa bulamu bwo, oyinza okuba nga gwe kennyini gwe muntu oyo agenda okukusitula okukyusa obulamu bwo. Oba ntegeerekese, buli muntu alina amusitula okukyusa obulamu bwe. Kyokka si buli muntu nti alifuna omukisa okulaba oyo omuntu agenda omusitula okukyusa obulamu bwe. Wakati ng'onoonya ani agenda okusitula okukyusa obulamu bwo nga tomulaba, oyinza okuba nga gwe kennyini gwe muntu oyo agenda okukusitula okukyusa obulamu bwo. Wakati ng'obulidde eddoboozi erikugamba nti lugonvu osobola, wakati ng'obulidde eddoboozi erigamba nti gundi osobola, gwe kennyini olina okunoonya eddoboozi eryo ligenda kuva mu ggwe. Abantu bangi bawulira amaloboozi ga tosobola. Abantu bangi bawulira amaloboozi nti ne gundi byagaana, ye ggwe alina okwewa eddoboozi ery'oluvannyuma. Y'ensonga gye mbagamba nti ebiseera ebisinga togaananga okuwabulwa, naye tokkirizanga kusalirwawo. Kkiriza bakuwabule, naye tokkiriza kusalirawo. Kubanga n'oyo akuwabudde, ebiseera ebisinga abantu batuwa advices nga basinziira ku biki bye balaba bigenda obbakolera. Omuntu akubuulira nti bw'okola kino ne kino ne kino kye kigenda okukola. Emirundi mingi bamala kutunuulira nti singa akola kino nze ngenda kufunira wano. Kye kiri kigamba nti towakanya okuba ng'owabulwa, naye tokkiriza okuba ng'otegeererwa. Baleke bakuwabule, naye gwe kennyini gwe olina okwetegeerera. Mbaniriza ku Lugonvu Ensi Show nembebaza okuba nga mutwegeseko. Very soon from now tugenda kuba nga unveilinga something new ekigenda okuba mu program egenda kufuuka emu ku program ezikyasinze mu Uganda. Mbasuubiza nti Lugonvu Ensi Show egenda kufuuka emu ku program ezikyasinze mu Uganda. Kati kino ekintu kye mba njagala obbategeeza. Buli kaseera olina okuba n'ekintu ky'oyaayaanira okutuukako. Ate tuleme koma bukomi kuyaayaana, wabula tulwanenga nnyo okutuukiriza ebyo bye tuyaayaanira. Omutima oguyaayaana si mubi, naye nga gukolerera ekyo kye guyaayaanira. Omutima oguyaayaana si mubi, naye nga gukolerera ekyo kye guyaayaanira. Okuyaayaanira emmotoka si kibi, okuyaayaanira ennyumba si kibi, okuyaayaanira ettaka si kibi, okuyaayaanira omukazi si kibi, okuyaayaanira omusajja si kibi, naye ng'okolerera ekyo ky'oyaayaanira okubeera oba okufuuka. N'olwekyo mbagamba nti very soon tugenda kuba nga tukola ekintu ekigenda okuba ekyenjawulo, ekigenda okuba ekipya. Mbadde mbuze, I do apologize, mbeetondera mwenna. Mbadde ndowooza nti oba oliawo embeera enaatusobozesa show ze tugenda okuddamu okukola tuzikole nga tuzikolera mu system empya gye tugenda okutandika. Naye ndowooza wakyaliwo ebikutte wano ne wali embeera mugiraba, ekyatutambuza si bulungi, naye nyina essuubi nti maaso awo tugenda kukola ekintu ekirungi ng'omuntu asobola okutuula n'awuliriza, oluusi n'olaba. Kubanga nzikiriza era essanyu lyange liri mu kuba nti ndabyeyo abantu 10 abakyusiza obulamu bwabwe ku lw'okubanze. Everyday nfuna abantu abataka wansi wa 3. Olinga ngamba nti nali ndowooza kino naye ate wazibula obwongo bwange, kati nkola kino era ndaba gye ndaga. Abantu bangi bali mu bulimi, bangi bali mu busuubuzi, abalala bazze mu kulunda, which is well and good. N'olwekyo Lugonvu Ensi Show ye program gye ndaba egenda okukyusa obulamu bwa bannayuganda, ng'etandikira kukyusa nze naawe kukyusa, enkyayo ekyuke okuva ku yaaliro. N'olwekyo mbadde mbuzeemu, naye tutandikira awo era tutambulira awo. Mbadde mbagamba nti mu bulamu bw'ensi eno buli muntu alina akakisa ak'okuwulira oba ak'okulaba omuntu amukwatako n'akyusa obulamu bwe. Wabula si buli muntu nti agenda kufuna omukisa okulaba oyo omuntu amukwatako. Buli muntu alina omukisa okuwulira eddoboozi erimulaga kyalina okukola n'okumulaga nti asobola. Wabula si buli muntu nti agenda kufuna omukisa okuwulira eddoboozi eryo
wakati ng'olemeddwa okulaba omuntu agenda okukwatako era ng'olemereddwa okuwulira eddoboozi erigenda okukusitula okuga nti Lugonvu osobola, gwe kennyini wandibanga gwe muntu eddoboozi lyo yandibanga ly'eddoboozi eryo ly'obadde onoonya likugambe nti osobola. Wakati ng'abalala batuvuddemu, wakati nga tulaba ng'ensi etakyali naffe, ffe tubeere naffe. Oba ntegeerekeka. Wakati ng'ensi etuvuddemu, wakati ng'abantu tebakyatulaba, ffe tetwevaamu, naffe tetwebulako. There are those people natuuka akaseera nga naye takyeraba, baawo takyakulaba, naawe tokyeraba. Baawo takyalaba bulungi bwo, naawe tokyalaba bulungi bwo. Ku mulimu tebakyalaba maanyi go, naawe nooba nga tokyalaba maanyi go. Nze nabagamba am someone awagira resignations all the time because abantu bonna abali successful right now they first resigned. You either take a risk or you die a slave. Bw'obeera ewantu resignation teba ya mulimu, esobola okuba n'ey'obufumbo, esobola okuba n'ey'ekitundu, osobola okuresigninga okuva gye wazaalibwa, osobola okuresigninga okuva mu kibuga, osobola okuresigninga okuva mu Uganda, you resign oga nti wano kiganye. Wakati ng'abantu tebalaba maanyi go, wakati ng'abantu tebalaba bulungi bwo, wakati nga bosi wo takyakulabawo, nga bakozi banno tebakulabawo, buli omu agamba you a failure, buli omu alaba nga akuyamba, buli omu alaba nga okusuza akutegeerera, gwe kennyini tolina kukkiriza kukuyamba, olina okweyamba. Tokkiriza bantu kubanga tebakyakulabawo naawe n'otuuka nga tokyerabawo. Nkibagamba nnyo nti okuggwamu essuubi y'embeera ekyasinze okuba ey'obulabe eri obulamu bwaffe. Omuntu bamugoba ku mulimu nga ku akawunti alina akakadde kamu nga badde asasula omusala gwa bukadde 3, n'atunuulira akakadde nga tekamugasa, n'akakwata n'akanywa n'adda ku 0 kubanga alinda afuna obukadde 3 bwe bujja okumugasa. Never. Wakati ng'oweddemu essuubi ng'abantu bonna bagamba nti kaakati katumulabe enkya wagenda okubeera, tokkiriza naawe kukibeera. Eyo gy'ogenda okuwammantira n'akakadde akamu k'osigaza ng'osuubula ennyaanya, gy'ogenda okulabira omuntu agamba nti ono si ye gundi, nti yenze kiki. Kyova olaba mbagamba nnyo nti bw'obeera mu bifo ebirungi, bw'obeera ku bwa manager, bw'obeera ku bwa ekifo kyonna ekinene, tokkirizanga okukinagguka kubanga enkya tomanyi ky'ogenda kubeera. Obulamu bukyuka. Bwe weeyisa obulungi, abantu be weesirizaako obulungi be bagenda okukyusa obulamu bwo. Bw'oba olowooza nti tebisoboka, sooka otunuulira abantu bameka b'oyiseeko nga mukula baali bakusinga naye nga kati obasinga. Gwe lwaki oyina garanti nti tosobola abakusinga tebasobola kutuuka nga bakusinga, nga gwe oyina abaali bakusinga n'obasinga? Gwe lwaki tolowoozaako ba tokiteeka mu birowoozo byo nti ne b'osinga akaseera kasobola okutuuka nga bakusinga? Njagala otuuka akaseera owulire nga bagamba nti gundi yakoze kino, ga nti what? Ti yes, omukubira esimu nti mwana wa taata yogayoga nga asobola ogikwata. Oleme kubeera nga zino emmume gwe baga nti gundi yakoze kino ate nga tekisoboka, ezo si ssente ze. Ebintu by'okwekkiriranya, ebintu by'okwegumyagumya bibi, tokkirizanga okwegumya mu bulamu. Tokkirizanga okwegumya mu bulamu. Enkulaakulana n'enkyuka y'obulamu bw'eri mu ggwe, teri mu bantu balala. Because mu bulamu bw'ensi tugenda kufacinga disappointments, tugenda kusanga abantu abatumalamu essuubi, tugenda kusanga abantu abatulyamu enkwe nga tutambula nabo, tugenda kusanga abantu abatubba, tugenda kusanga abantu abagenda okuga nti kaakati oyo bw'oba okola mulimo gukolere bweziti nze nfunako bweziti, naye ate be bantu betutambula nabo. Time etuuka nga gw'olina okwegumya nga tonnaba nakukubira lugonvu muga nti mwana wa taata mpulira ng'obulamu buweddewo, gw'oli mugumu. Abantu bonna bagamba sisobola, gw'owulira osobola. If answer is yes, you can. Ne bwe banaagamba bonna nti osobola nga gw'owulira tosobola, togenda kusobola. Ate mu kaseera konna kkiriza ng'ofuna abantu abakugamba nti tosobola,
Kiriza ng'ofuna abantu abakuchallenginga. Kiriza ng'ofuna abantu abaga nti oyo yagwa. Togwangamu maanyi nga bagambye nti wagwa. Kikwetaagisa kukola nnyo okubakakasa nti tewagwa. Tekikwetaagisa kuvuga mmotoka ya bbeeyi. Tekikwetaagisa kupangisa nnyumba ya bbeeyi. Kikwetaagisa kukola nnyo. Omuntu wagambira nti wagwa takyalina n'akamotoka togula mmotoka. Gula ekibanja. Ejja kusaanirawo mu lwere eyiye. Ojja kusigaza ekibanja kyo. Never compete with your competitor. Always compete with yourself. Tovuganyanga n'oyo akuvuganya. Muleka akuvuganye gwe weevuganye. Weevuganye otya. Tokkirizanga okulaba ng'eggulu eyo yabadde esinga olwaleero. Olwaleero olwo lulina okuba nga lusinga eggulu yo. Era buli lw'olirabanga ng'eggulu yo yabadde esinga olwaleero, tuula weebuuze nti kiki ennakoze ekyasobye. Eggulu obanga abadde olina akakadde mu nsawo nga kati olina emitwalo 5, tuula weefumitirize weebuuze nti wawe nagowinze wrong, nazitaddewa. Tokkirizanga ggulu yo okuba ng'esinga olwaleero. Never compete with your competitor. Always compete with yourself because you are your best competitor. Tovuganyanga n'oyo akuvuganya. Gwe kennyini gw'olina okwevuganya. Kubanga gwe avuganya gwe omutuufu. Kubanga gwe weemanyi. Nali njogera n'omwami omu. Abantu bajjaga nti Lugonvu yakyusa obulamu bwe mu bbanga lya myaka ng'ebiri. Nali njogera n'omwami Hamisi Kigundu. Lunaku lwe nasooka okufuna akatabo kano aka Success and Failure Based on Reason and Reality. Yaŋŋamba ekigambo kimu, yaŋŋamba muto wange, sisobola kuwa wadde 10. Ne mbuuza lwaki. Naŋŋamba bwe naakuwa ssente ojja kulowooza nti buli lwe weetaaga ekyetaago olina kujja wange. Naŋŋamba ne bw'oba ng'olina embeera gye weetaaga okubeiringa out, sisobola kubeiringa out. Kubanga ojja kulowooza nti buli lw'oneetaaga okubeiringibwa out olina gy'ogenda okuddukira. Twetaagamu akaseera ak'abantu abo abatumma naye ate nga batwagala. Yaŋŋamba abalala mbawa naye gwe sisobola kuwa. Lwe nazuula nti yali anjagala nnyo nga muganda we. Naŋŋamba mu bulamu bw'ensi eno gwe kennyini gw'olina okuzuula ova otya mu kusoomozebwa kw'olimu. Kubanga bw'onaayagala abantu bakujje mu kusoomozebwa kw'olimu, buli kaseera bw'onaabeera mu kusoomozebwa ojja kunoonya abantu abakujjamu bwe banaavaawo. Omwana bwe mutamukkiriza kusituka yekka n'ateŋŋenena ne mulowooza nti buli kaseera mugenda mukwatirako, taliyiga kutambula. Buli kaseera ajja kuba ayuga nga ayagala omumukwatako. Omwana weetaaga okumuleka asituke bw'agwa. Kasita omakinga sure nti wagudde tewamutta. Lumu ajja kusituka omulundi gumu ng'afunye obuvumu bwonna. Bye bigambo bye yaŋŋamba. Era nsobola okugamba kubanga kigambo bugagga tukitaputa mu mbeera ya njawulo. Naye nze nkitaputa nti obugagga kwe kubanga eggulo nabadde nzitowa 1000 kati nga nzitowa 5000 mba ntandise okulaba obugagga bwange. Kubanga bwe nabadde si bwendi. Ebigambo ebyo bye byampa enkyukakyuka y'obulamu bwange n'obwongo bwange. Kyendi ku lwaleero nkirirwa Hamisi Kigundu. Yampa obugagga obutali bwa ssente enkalu wabula obw'okundaga kye nnina okukola. Teweetaaga capital. Weetaaga abantu okugamba nti gw'osobola. Teweetaaga capital wa ssente. Weetaaga kukyawa mbeera eyo okunoonyesa capital. Kubanga bw'onaayagalanga abantu bakuwe ne bwe banaakuwa akawumbi k'ensiimi nga tebakulaze butya bugenda kukakozesa kagenda kusaanawo. Kati right now kyendi asobola okumpa obukadde 10 kubanga nsobola obbuwanirira. Luli nali sikisobola. Tewali mugagga musiru. Tewali mugagga alisikinga ssente ze. Era nze ndaba abantu bangi njagala kusinkana president, njagala kusinkana gundi, njagala kusinkana gundi, musomere proposal zange si basiru. Si basiru.
naye ate kituyamba nti omuntu bwe weeyigiriza emmotoka, bwe weeyigiriza eggaali, bwe weeyigiriza okutambula, omanya ne woogenda okugwira. Bwe bakuyigiriza kuvuga mu kkubo, tebakulaga nti olina woogenda otuuka osanga owattuleera akusindike ku kifunvu onaakola otya, naye wano obanga wabiraba omanya. Oli ku Lugonvu Show, mbeebaza. Bangi messages zibadde nyingi, n'olwali lwennyini waliwo ampeereza bambi obaka nga mwami Lugonvu oludde, yes mbadde ntute wiiki nga nnamba nga bindi bye biti n'okuba nti ntunuulira enteekateeka empya gye tugenda okukola. Twagala kuzimba something big and something new kye tugenda Lugonvu Show egenda kukyusa. Kino nkibategeezaako. At the same time tujja kuba welcoming different people. Mbadde njogera n'omwana wange akyusizza ebirowoozo byange n'aŋŋamba nti ku nsimbi obukadde 10 osobola okutandika hardware. Nja mufuna one day nga tumaze okweteekateeka obulungi atunnyonnyola ekisoboka kitya. I had a good conversation with her. Ali mu kibuga already, yamala okusoma mu 2018 ku university, mu 2018 atandika hardware. Everyone agenda kwebuuza nti kisoboka kitya. Wali wagenda oga nti sha weewalanga nnyo akagambo sha kabaferia. Omuntu mu kifo ky'okwebuuza nti yakikola atya atandika kuwakanya ekyo ekyakolebwa. Buli lwowakanya ekikoleddwa owakanya bwongo obwo. Bagambye gundi agenda kufumbirwa ng'otandika kuwoza sha. Kituufu agenda kufumbirwa, olina kwebuuza nti kize kitya gw'otaasuubirwa kufumbirwa. Bagambye yapaakinzaawo ye gundi nti sha nga yazijjawa era baamuwadde, abo nawe babawa, gwe lwaki tebakuwa? Gwe lwaki tebakuwa? Bawa banno gwe tozaagala. Era abamu bamaliriza beegumizza nti nze okulya ezo ezagundi mbeerawo. Never. So tugenda ku rebrandinga everything, tugenda kukyusa ebisinga obungi. Mbeebaza nti show mugiwanise, mugitadde ku level endala, kwensinze n'okujja ideas nemanya nti ekintu kyenkola si kya bulijjo ate sinze nkikola mwe mukikola. Mwebalire ddala. Nja kukusaba okwongera okusharinga programs zaffe. Nebaza abaana ba TikTok, you've done a great job. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bw'owulira nga aliwo okonyumidde, well and good, osobola okusalawo, osobola okukola video bagiyita video recording, anything, it's okay. Mwebale nnyo. Nyongera okubasaba okusubscribinga ku Lugonvu Show, ne page yaffe ya Ssentongo Frederick Lugonvu. Eno YouTube ya Lugonvu Show, onyigamu Lugonvu Show ejja kuba egikuleetera no subscribinga n'onyiga n'akade, ojja kuba ng'ofuna notifications ez'enjawulo. Wakati mukulwawo okola show zino, lockdown eno etuwadde ebintu bingi n'abantu bangi bayise mu kusomoozebwa kungi. Ebisomooza bibadde bingi naye n'abalabiddemu opportunities weebali. Waliwo omukyala yampeereza message ne mmala ebbanga yampeereza amaloboozi 2 nga gaggwera mu ddakiika 50. Naye mukimanyi bulungi nti Lugonvu tawuliriza audio esukka ddakiika 2, kubanga bwe naawulirizeeyo no nga ya ddakiika 3 oli ampeereza ya ddakiika 4 sijja bamalayo. Nze muntu addamu messages. Bw'agimpeereza namugamba mukwano sigenda gibikula, wabula nnyamba ofunze obubaka bwo mu ddakiika 2. Nanga mwami Lugonvu ne bw'onaawulirizaako katini oba oli awo. Ekigambo kye ky'onaŋŋamba kinanzikakkanya. Naye mu bigambo bye yaŋŋambye nakwatiddwa ennaku. Ebiseera ebimu tubeera tulinako we tuli nga Mukama atukwaddeko tuliko we tutuuse, naye tulina okujjukira nti waliwo bannaffe be bikyagaaniridde nga beetaaga mukono gwaffe. Mukama bw'akusanga mu mbeera esobola okubaako gw'oyamba muyambenga. Kino nkiddamu. Mukama bw'akuyambanga n'akusaako mu mbeera esobola okubaako ne gw'oyamba muyambenga, kubanga togenda kufuna kimala. Bangi tulemererwa okuyamanga tugamba nange kyenyina kimala ebizibu bingi, tetugenda kufuna kimala.
naye waliwo akagambo ke baga nti Mukama akuwa omukisa, Mukama akuddize wojje, bye bikulaakulanya abantu. Omukyalo ono yali alina enteekateeka ez'okugenda ebweru naye kikwasa ennaku okubanga ku lwaleero talina kalina, batuuse okumugoba mu nnyumba asaba asule mu Kaabuyonjo waakiri. Ndabika namusabye nampa olukusa tushiyaringeko. I'm sorry bw'oba ng'oli wa mutima munafu, sigana giwulira naye erimu okukaabya, ebigambo bye birimu okukaabya kubanga byakuyita mu kusomoozebwa. Ebiseera ebisinga mbagamba nti tosekereranga oyo ayita mu kusomoozebwa, wabula ayita mu kusomoozebwa akuleetere kwebuuza nti embeera gy'ayitamu nyinza nti okuwona okugiyitamu. Bw'owulira nga mbyeswaza manya nti naawe esobola okukutuukako, wabula osobola otya oba kiki olina okukola okulaba ng'ekyayitamu naawe tokiyitamu. Njagala okuba nga tuwulira omukyalo ono ebigambo bye mukakamu naye nga talina ssuubi. Ovanga ku muntu wagambira nti sikyalaba nsonga lwaki ndi mu bulamu bwa nsi eno. Kigambo kinene. Sikyalaba nsonga lwaki ndi mu bulamu bwa nsi eno. Ate nga ddala bw'owulira ebigambo bye takyalina nsonga lwaki oba takyalaba nsonga, naye ate ekyo kyayitamu ku lwaliro. Singa obulamu bwe bukyuka ye muntu atasobola kuyita ku muntu ng'ali bubi. Abantu beebuuza lwaki Lugonvu ali so down to earth bwe kituuka ku kukwatibwako ebintu. Kubanga abantu b'ennyamba n'abantu b'empangaaliramu kye bayitamu nali nkiyiseemu. Omuntu bw'aŋŋamba nti natuukako akaseera nga sirinawo ensula, I remember that moment we nabeererako mu kayumba akabi nga bwe mba nfuluma mmala kulingiriza tewali aliwo, era nga kikkakatako nze paka ku lwaliro ntega alamu. Natandika okutega alamu si lwakuba nalina nga gye ndaga, wabula nalina ng'okuzuukuka nve wensuze nga bukyali, baleme kulaba nti waasula. Emu ku nsonga lwaki nazimba nkyali muvubuka kubanga nalina ekinsindika emabega nabonaabonako nga siina wensula. N'otega alamu ate naye ogitega eba yakakaaba n'ogituga, si lwakuba evuga neewogana nga wali wali kabalaza wasuze n'awuliriza. Saasulanga ku lubalaza naye we nasulanga waali wabi. Sabanga nnyo oba kolereranga nnyo. Okole ki? Embeera gye wayitamu emabega ebe nga tekyakuswaza, wabula nga bifuuse olugero olunyuma n'olugero lw'okulabirako eri abalala. Maama Fiina takyaswala kugamba nti yali yaaya, never. Maureen Nantumi takyaswala kugamba nti yaliko yaaya, never. Bangi Jose Kamyuni takyaswala kugamba nti naliko nga nsiina wakusula. Bw'onaakuba akaggi n'okolerera n'oyitawo essaawa egenda tuuka ng'olugero olwo lwakuyigirako era nga tokyaswala ddukweka kati yenze. Kyekiri kyenkuzzayo nti nnwana nnyo mu kaseera kano buli lwe ndaba omuntu ali mu mbeera esoomooza ne nga nti waakiri mbeeko kyenkola okulaba ng'afuna ku ssanyu, kubanga naliko akaseera nga siraba ssanyu. Njagala kigamba gwe atalina w'obeera, kobeere ng'oli mu Uganda oba ng'oli wabweru, ogenda kufuna w'obeera singa onaakyawa embeera gy'olimu. Ojja kugamba nti singa bwe kyali abaana b'oku nguudo bandibadde basooka okufuna ebabeera. Kati kyekiri nti atuuka embeera n'agibeeramu n'emunyiga n'ataddamu gikyawa n'agimanyiira. Tomanyiranga mbeera mbi, tomanyiranga bwavu, tomanyiranga kubeera nga toyina mwami, tomanyiranga kubeera nga toyina mukyala, tobimanyiranga. Totuukanga akaseera noga nti nze nkivuddeko until ng'ofudde. Ebirooto byo tobizikizanga paka ng'obituukiriza oba paka ng'ofudde. Njagala tuwulirize omukyalo ono ebigambo bya bukakamu. Oyinza okuba
ng'olina bw'osobola omuyamba oba oliawo ng'olina bw'osobola omuyamba amanyi namba yange tujja gikozesa nnyo ejja tuyamba tukyuseeko mu kaseera ak'omuggalo tufuneyo omuntu waakiri gwe tukolera saddaaka abasiraamu babadde mu Eid Adha tufuneyo gwe tugamba nti ono tumuwadde ku ssanyu naffe tulabeko abadde mu maziga aga nti enjulirira kwetta ng'agamba nti bannaffe aba Lugonvu Show mwebale tusobola namba yange abagimanyi mugimanyi eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 njagala okuba nga tuwulira omukyalo ono n'ebigambo bye bw'abyogera. Yebasibe Mukama Lugonvu ku myaka Yesu gibala emirimu gy'okola. Namaze kumusaba lukusa waliwo omuntu agamba nti bambi tonteeka ku mpewo sissa ku mpewo omuntu atakkiriza era abasinga nga nti bambi osanga banaawulira ebigambo byange n'eddoboozi lyange ne waba waŋŋumya oba okunkwatirako n'olwekyo omukyalo ono yamaze kumpalusa. Asibye tasibo yebale nze Eva naye nze okumpa kyanze okwogera naawe kubanga mulimu ebintu ebimu embeera emu ejja n'ogiyitamu n'ogamba ene embeera eze n'amaanyi ndowooza yeetaagayoko ku magezi amalala era abulimu olaba n'omuntu alituuka n'alemerwa niyembamu omuguwa oluusi omuntu n'alemerwa n'alabanga n'akola ekitasaana so no singa ayogeddeyoko n'omuntu omulala n'amuwa ku magezi okusinga ababyana baba bulijjo osanga addamu amaanyi okusinga embeera kale okusinziira ku ebyo by'abaawulira. Lugonvu nze Eva era nkweyanziza okumpa kyansi. Lugonvu eno wendi karantini bwete bwetutwala era okudawuni gye tulimu ndi mukyala ndudde nga ndi singo kumala ebbanga. Lugonvu embeera gyempitamu ku saidi yange enyiga ereeta nenyungula amaziga munange nenkaaba naye 2017 ena mukwano gwange yafiirwa bbaawe nebukasa nenzija kuziikirako nendabayo ekifo era bwe nalabayo ekifo nenzikomawo ewiki eyaddako nkomawo nali njozezaayo engoye nga mpezezaawo $6,000 era gye natandika nagyo bbanga ly'emyezi 3 nali mpesezaawo sente eziwera $1,000 nga kubanga najjako $5,000 nempangisa ennyumba nesigazaawo kapito yange kati nga mpeseza nange $30,000 baide n'ebyennyanja byali bikyali bya rising $30,000 okola ndi mutunzi wa byennyanja. Lugonvu tuze n'embeera bwetyo yakuyiriba 2018 omwami yakwatamu ebibye natuleka mu nyumba n'abaana kubanga jugenza yali akipangisiza naye yakwatamu ebibye natuleka mu nyumba n'abaana naddayo mu kyalo ewaffe e Lusia ntobye n'abaana Lugonvu ate n'abaana bange era mbadde nkola naye natuuka 2020 ugundi no butwatandikira lockdown no corona bwagambye nti corona ezi 2020 tutuukaawo balangiridde lockdown eyo mbeera nagiyitamu obulungi kuba Biden naye sirinanyo kibi bulamu wali butambula era kukatifa abakola ebyokulya twali tusigadde tukola tutuuka mwezi ogw'ekumi tuuka mwezi gwa 11 awo ate embeera neddamu neyekwatamu
ennaku ezo badde tutambula nnyo kati nze nga sitambula nnyo yo kubanga balangira nnyo olwokuta mukyagala nnyo okukozesa bintu bya boodi ebisi batula mu motoka nzitya langira nga balangira obulwadde tibuyita mu mpewo mbutya tinkuba nakubanga eyigaba ebyennyanja nga okubera bitunda nakuteekera ku booda lumu nga bandeetera ebyennyanja nga nkwata sente nziwaayo owa booda ye nadduka ne sente teyatuuka kino kyo nekinkwatamu omulundi omulala leeta sente ate omwana obutwantudde omwana nadduka omwana nasula akasawo k'esente ezo nazo ebyennyanja ezo nazo nezigenda awo entandikira ennaku Lugonvu nga kapito yenna agudde abuzi ntandikirawo okulumwa Desemba ndaba embeera eyeyongera ddala kuba mu Novemba omunabuzamu sente zaali nnyingi kiro n'okufulumya sarenti kulya nasooka nenejjako abaana ne mbawako sisita wange sirina bazadde Lugonvu bonna bagenda dda nkwata abaana mbawako sisita wange kati awo ntandika kweyiiya tumala ku Krismasi tutandika January tumutwaliriza nga ngenda kwento mu mbeera naye ng'enyiga mu Gwakubiri awo ebyennyanja ne bitandika okuva ku nnyanja nga bwe mwalabanga awo embeera nenyiga nentuula ebbanga lya wiikisi 3 nga sikola naye nga bunaku nina okulya wiikisi 3 ennyumba gye tusulamu yabamanerenda amanerenda balikolaki tandika okwagala sente nakwata sente ze nali ninawo nga kapito nenziwaayo kuba nali sina kyakkola nga ndaba nti at least kanzigezewo ensula nsobola kweyiiya era kituufu nasigala nga neeyiiya ebyennyanja bwe byaddamu awo mu Gwokusatu agutandika nenkula nenfunayo akakapito katonotono kubanga abo nga bakumanyiridde basobola kuwa ennaku nga 3 nebakuwa nokola notezaayo nokola nozaayo mukama baba akuyambye naye Lugonvu embeera ez'ebwetu ngeyeyongera tuuse ekiseera bwenatuuka nengamba mu Gwokusatu nga kugwamu nendaba nga byenkola nabyo tebitegeerekeka nenyingiramu ekirowoozo ky'okwagala okugenda ebweru sente ze nali ninawo tezaamala nadduka nengenda mu balooni ne bampa sente bina byola ne bampola sente nenkwata sente nenzitwala mu kampuni ezitwala ebweru bali bansabye zonna nenziwaayo buli kimu twayisayo wiikisi nga 3 kati mu wiikisi ezo ngoma zowaayo nayisayo wiikisi nga 3 awo tuyingire mu Gwakuna tusawo kati wiikisi nga 3 awo mu Gwokuna kati buki eyo eyali esembayo mu Gwokuna nga 27 ne batwala mu training bali babiisa mu speed batwala mu training medical ewedde interview ewedde ng'ebintu olaba ebisinga kati zigazza passport njijjeeyo zigazza ogenda ku interview zize nkutte ebintu kati ndaba ebintu kati ndaba mbikwata mu speed mu Gwakutaano ogwo abakampuni ne baŋŋamba twetegeke tunatera genda mugende mukole shopping biki ebyo tukoze shopping yababa balagiridde tumaze kati wadde mu ensula ennyumba gye nali nsulamu nasooka kukwata kuwaayo mudaala nga nfunawo omukyala gwe twali tuva naye wamu musamya munange nga ngenda nga munyumizaako nti munange njagala agenda bweru era ntuusa ku process eno bweti ne bweti naye ekifo kyange mbadde saagala kiriko awo kankikuwe ogire okukola mukama wanyamba newabanga walungi kitwalire ddala nali maze omuwa ekifo Lugonvu kampuni etandise okubanja sente kati awo nali maze emwezi nyingi tegwakubiri nembasaba nembagamba mu nnyambe mbadde nina ebintu byengobako bwe biti bibiri mu kuntwalira obudde na sente naye mumpe gye emyezi 2 fulume myezi 3 mufulume era ne bankiriza ne bampa ebbanga nenfuluma ennyumba Lugonvu ekirungi bwe kibeera n'ekibi we kijjira
omulimu nga nguwaddeyo omudala ngumaze okuguwaayo ennyumba maze okusaba ebbanga nali muweereza mu kkanisa maze okugenda n'okusanda eyo nagenda nempayo ne taaga zino zetwambala mu bulago nziwaddeyo olwo lwennyininyini olwo lubalangirira lwokuddawo ennaku anamubiri twali tukyali awo mukwewunagana ennaku ezanamubiri zebatwongezeza gyebatuwadde ab'ennyumba ne baŋŋamba maama mbasi watugamba ogenda bweru tuliko banja myezi 2 baba ne bataddewo olwokuddawo n'ebisawo babigadde ogenda kuyitawa fulumya ennyumba yaffe ffe twagala ssente kituufu natandika okulaba nga ensi enfunda etandise okunfundirira kituufu yafunda era nenfundirira lugonvu nendaba nga ensi enfunze omukyala namuwa omudaala yali akola omulimu gwe omulimu bali bamukozesa aguvuddeko aze ku mudaala yagala tandika kukola nga sikyalina kyakola wadde omugamba nti gira olindako nkole kubanga bwe twakola shopping ne sente ze nali nsigazizaawo nga zo zenagulamu esimu kuba batugamba mugule smartphone kuba kati nga ndaba sirinawo kirala kineetaagisa nga ndaba buli kimu kiwedde training enjimaze passport enjimaze buli kimu interview njimaze medical njimaze kati nga ngenda ku interpokoka nakuntegeka lunakola kukola ki twakugenda ngezi ennaku kati mwaba bali mwezi ennaku muna ogenda mubeere ku kampuni era nga nange ngenda mubeere ku kampuni naddamu nenkola ki nendaba nga ekyokukola tewali nga nina okufuluma ennyumba ng'omudaala nina oguvaako bagaddewo entambula kubanga Biden balyoke bagalewo nali emanyi nti ku Mande kusaana bwe nagenda mu kyaki obasiibula eb'ekkanisa ku Mande nkeere mpakira ebintu byange bigende mu kyalo nali nina ngoye ebidomola biki ebyo kyagalawo mu nnyumba omutonotono ebisigadde ntunde nze nterabya ngende sande eyo gye balangiramu olwokuddawo ennyumba ngenda gifuluma omudaala naguwaayo ebisaawe babyegaddewo kampuni nazo n'abaana babadde basulayo babagobyeko kasikyalina kyakukola najjayo looni abalooni bwe bampulira badduka zamba kujja kunkwata ennaku ezo omwana wange era ali mu ddwaliro ku kitanda kati awo bazesita bange bwe baawula nti bankutte nalemerako nange ne mbagamba nedda wakiri muntwale wa chaimani kusinga okuntwala polisi nga ne chaimani tategedde chaimani teyambeerera mubi obutuufu yampuliriza naneeyimirira n'agamba mumuleke era eyo wiki nali sirinawo sente bekibiina bakaayi baagala kunsiba sente ezo zali zigenda opakira ebintu nga lokudawuni teriiwo zezasasula looni nsobola okuteebwa komawo kyatuuka ekiseera ng'ennyumba nina ogifuluma nembagamba kale mu nyambe kubanga bali babatizimbiddewo tooyi nga tebanaabatandika zikozesa nembagamba kale mu nyambe nsolenge mu tooyi omwo nze nga manyi ntandika osolenga mu tooyi bintu nanoonya nobwokuzaako nabo ne babula mu kaseera ako nayingemu n'entebe bitanda nga ndaba tebikyangaza bampemu sente naye nga oli omuntu alabira ddala nti ekintu kinene ekintu kirungi nebigaana kubanga nga buli muntu kati nga anaagula ebintu abantu bataddewo olwokudawuni abantu babaganya okukola nga naabagula ebintu tewali lugonvu natandika okaaba looni eneetaagisa okusasula ekyokulya kineetaagisa okusula waneetaagisa
obujjanjabo bw'abaana buneetaagisa. Lugonvu nalaba ng'ezeefundiridde era nakati bwentyo bwendi. Bwe nasaba omukyala atowe mbeeringe ngasula mu bbo n'agamba kabookere n'ebbaawo olwo tebanaba kusenguka yewe kye gye basengukirako badde. Kiri nti bwe bajja nze nfulume tandika osunanga mutoyi yaabwe bo bayingire mu nnyumba mwembadde nti. Mukyala omwami namugamba nedda kijja kulabika bubi kati tujja tubeera naye. Ekigambo okugira babeera nange kiri tekiri pamanenti. Lugonvu ensi bwentyo bwendi mu nsi muno owokusula ekyokulya ekyokukola bwentyo bwenyimiridde. Nasooka nentamwatamwa nembabaatira nga sinako wakudda kubanga nakati ninamu munene abantu bemanyi naye nga n'omuntu tayagala akwesembereza kuba bakola mu gavumenti atebagala kwesembereza. Natuuka ekiseera nendaba nga mukyala n'angamba kati ntandika omukolera. Nakikkiriza kubanga baali bampunyeza okusula mutoyi. Natandika obakolera naye nga wembakolera gwe mudaala ogwange gwe nali nkolerako naguwayo bubi obutali nti nagutunda naye ngaekireeta nesitakola ne kapito nali maze mukozesa wali ng'amanyi nti ngenda bweru era ne mu kapito mwenyini nyini mwe nagula simu gye njogerako kati kuba batugamba tulina okukwata nina okubeera ne smartphone era nagula smartphone. Bagamba bugenda nekisimusimu simanyi bye batawaanya akwatira ddala kapito yange yenna nasigaza mulamu $5,000 era bwe bankwata koolera ezo zezanyamba nakwezaddako. Nsiiba nkaaba ebiseera ebisinga ne ku mizigo kati nze yafuuka emboozi ate sirina wabusula. Eyali yeesoza mu nnyumba yange bansoza mukunsoza bankozesa mukunkozesa begamba nebitakosaga byogera. Kale byonna byandibaddewo naye abaana bange olina ebintu byowuliriza n'osiriikirira n'ozibiriza n'otunula n'ofumiitiriza noga nti Mukama nyamba. Ebiseera ebisinga mbagamba nnyo nti okusoomoozebwa okulemererwa oba obunafu bw'abalala tuleme busekeramu naye butuwa obuvumu n'obukakkamu tuleme kubutuukamu kubanga buli mbeera omuntu gy'ayitamu n'omulala asobola ogiyitamu. Ate naawe alina embeera gy'oyitamu togwamu maanyi ng'ogamba nti oba oli awo gwe wasiraana kubanga waliwo eyali agiyiseemu n'agivuunuka oba waliwo agirimu ng'atagenda givuunuka. Awulira eddoboozi eriri engayi eribuze ery'okwegamba nti towanika. Yeetaagayo eddoboozi ly'omuntu erimugamba nti ndi wamu naawe togwamu ssuubi. Nsuubira okuba nga oba oli awo bw'oba ng'olina abaana bo ng'omanyi kye kitegeeza okubaweeresa ng'aweeresa ekisolo noga nti musooke mugendeko ewa ssenga wammwe musooke mugendeko ewa kojja wammwe musooke mugendeko mu kyalo naye ng'ekibakusindisaayo si kwagala wabula mbeera. Osobola okumanya embeera omukyalo no gy'ayitamu. Buli kimu waliwo akaseera ng'owulira buli kizibu kyetonda kyessaawo kyokka. Waliwo akaseera nga buli kizibu kijja mu bulamu bwo buli kizibu kijja mu bulamu bwo nogaa lwaki nze lwaki kino naye oluusi ng'ebimu tetubirinaako control. Twetaaga kufukamira ne tusaba Mukama n'atujjukira. Oba oliawo ne tulaba abantu abasobola otukwata ku mukono ne bazuukusa obulamu bwaffe nzikiriza nga omukyalo ntusobola okumuyamba n'akatono konna
ketuyina konna tusobola okukyusa obulamu bw'omukyalo ono. Ojja kunoonyaako nange nja munoonyaako bw'obanga osobola okumukwatirwa ku kisa nga naawe okkiriza nti oba oli embeera gy'alimu teyagyeyagalira nga konna koyina luyinza okuba 1000, ziyinza okuba 5, guyinza okuba 1,000, 5, 10 oba okusingamu. Omukazi ono okulaba nga tumujja mu mbeera y'okuba nti abaana yabaweresa naye ne yeeweresa. Kubamu akafaananyi nga maama we yaga nti mbadde nsaba wakiringira mbeerako mu ttooyi eyo. Tolina kyewawa Mukama okuba nekyoli, ate naye talina kyeyamusobya okufuuka ekyo kyali oba okuyita mu mbeera gy'ayitamu. Wabula buli muntu ayita mu mbeera esoomooza kibeera kyakuyiga gye tuli era tubaako ne betumuyigirako. Tujja kukozesa ennamba yange eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Ebigambo bibeera bingi naye waliwo embeera gye weefumiitiriza munoga nti nedda erabika okuba nga ennyinze. Munzikirize mbasiibulire wano, baagalize bwagalize ekiro ekirungi.